kakati nayitibwa nzije tuwayeemu wano nga twagala okwejjukiza okwesomesa n'okwewabula mu bintu eby'enjawulo engeri ki gye tuyinza okubeera n'amaka amasiraamu. Amaka maki? Amaka amasiraamu. Era nga nkakasa nti omulamwa guno gwaffe kubanga ffe bamaama gwandibadde gw'abaami singa be mbadde njogera nabo kubanga be banoonya bamaama. Si bwe kiri? Abasajja be bavunaanyizibwa ku ddiini mu maka era guno omusomo mugenda gusoma kuba mmwe muliwo si gwammwe. Abasajja be bavunaanyizibwa ku kukuuma amaka gaabwe nga maki? Nga masiraamu era nga bwe batuuka okutandika okukuuma oba okutandika amaka batunoonya ffe abakyala baki? Abasiraamu. So si kusooka kwetooloola ne batagala ate ne batandika amaka n'omuntu atali musiraamu atatambulira ku busiraamu ate nga bagala amaka maki? Amasiraamu. So twagala okwekubiriza abagalina olwaliro twongera tutya okuganyweza, abatannaba kufumbirwa tunaagakola tutya, abagalina tufune amaka nga galimu emirembe kubanga wali obusiraamu walina okubaawo emirembe. Tutandika nga tugamba nti auzubillahi mina shaitaani rajim bisimillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matendo amalungi gonna amajjuvu nga googerwako era nga twagala okuweereza obusaasizi bwa Allah n'emirembe ku mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omubaka waffe oyo omulungi ate atulekerayo yadde kantu bannange buli kikutawanya genda obuuze Google bw'aba akirina what did Prophet Muhammad do in this situation, ojja kukifuna. Omubaka waffe tayina kye yatulekerayo, yaguma nnyo ne yeerekereza n'anywera nnyo obubaka n'abutuusa nga Allah bwe yabumuwa, teyatoolamu teyagattamu. Ebyakkanga nga bimunyiga yabitugamba, ebyakkanga nga bikolera ye yabitugamba, ebyalinga bimunyigiriza nga bimugamba direct talina kye yakyusa nga bwe byamugambibwa bwe yabitutuusako. Ffe tumuweereza okusaasira n'emirembe. Allah w'ekitiibwa mutusiimire ate tumusisinkane ku yaumul kiyama nga tuli mu kibinja ekyanywera, kyawulira ne kigonda ne kikola ate ne kinywera. Bannange obusiraamu bwakunywererako si buzibu nnyo naye bwakunywererako kubanga essaawa yonna busobola okuvaako era tobeerangaawo gwe ne weewaana ne weepanka nnyo nti ate nze ndi musiraamu natuuka. Tubalabye bangi ng'ekyengera Allah akoze eki? Akibajjeeko. Saba Allah w'ekitiibwa tukuumire ekyengera eky'obusiraamu kuba kyekyengera ekisinga byonna era Mungu byonna ne bwabijjawo. Tutera okugamba abantu nti ne bw'oba olina musajja bw'olabanga okubeera naye kugenda kujjawo eddiini yo, bw'eba bizinesi bw'olabanga okubeera mu bizinesi eyo egenda kujjawo obukkiriza bw'oba eddiini yo, seetuka. Bwe guba mulimu nga gukusalako ku ddiini yo, seetuka. Tubalina bangi beesibye mu mirimu, oli najja mulimu nga gusooka mwambula ne bamugamba epapula no mpapula tulaba nnungi naye akakaayaako. Abawala bangi tubalina ate abagezi ddala nno ng'amaze ku mulimu emyaka 2 nga bwe twamalira okusoma naye ng'akakaaya akajjako. Olwayiro balina ennaku omuntu nga yava ku ddiini ye alina ennaku gy'agenda ng'akuŋŋaanya gy'atasobola kunnyonnyola ng'ate ffe mwana wattu tuyinza okuba tetulina nnyo bino birabwako naye ng'olina emirembe n'essanyu era lyotasobola kunnyonnyola. So tusaba Allah ow'ekitiibwa atukuume atunyweze era atutwambulize mu bifo ne ku bantu abali ku ddiini. Tusaba Allah ow'ekitiibwa ebyo tusoma bino bibeere nga bitugasa ate bibeere nga bigasa abaana baffe. Bane bakugamba nti jjanga ne kapeni n'akapapulo kikolanga kubanga ebimu bye tusomesa naffe twatuula mu ddarasa n'obinootinga oba n'ofaayo n'obikola ki? N'obikwata. Kakati okutandika amaka
oba okukola amaka amasiraamu tutandika n'empagi ziri bbiri. Amaka gakolebwa abantu babiri, si bwe kiri? Amaka gakolebwa omwami ne gakolebwa neki? Kati abaami tebaliiwo. Tusaba mukyala gwe ali mu maka amasiraamu osiramuke. Okole ki? Obeere musiraamu, obeere omuntu agoberera ebyo obusiraamu bwe bwakola ki? Bwe byalagira. Kubanga ojja kukaluubirirwa nnyo bw'onoobanga eddiini yeekutawaanya okukola amaka amasiraamu. Era njagala mu budde bwaffe buno tusooke tuddeyo ku katono. Ddala ddala omukyala omusiraamu ye abeera biki? Tetujja bimalayo byonna, naye ebikulu omukyala omusiraamu abeera biki? Kubanga bw'onooba oli ebyo ojja kubanga buli ekyotambuza, oba olina ssomero, oba olina ddwaliro, oba olina restauranti, oba olina maka, gagenda kubanga gatambulira ku ekyo ggwe ky'oli. Temulaba nti byangu nnyo. Bw'onoobanga oli mukyala, ekisookera ddala ng'okakasa nti la ilaha illallah muhammada rasulullah, nga ggwe ebibyo byonna bino nno mbyogera mbikkaatiriza kubanga mmanyi abakyala tuvaako nnyo. Abakyala tunafuwa mangu, twebisse engoye naye akiida etagala olutagala. Tulina bannaffe nga mukimanyi bulungi nti olina ekizibu kye wamugambako nagamba nti gwe nno munnange lwakuba twambala shali eno naye tweyiya. Tukole ki? Tweyambayamba. Era tulina bannaffe nga bali mu kutagala nga sina kugenda nti agenze mu ssabo, naye nga balina gye bakukuteyo. Simanya waliwo basheeyi, si baseeka, basheeyi, simanya akusomerako omuwe enkoko, simanya n'agisala, simanya n'agikanyuga waggu, simanya n'agikanyuga n'ebuuka ennyumba. Ennaku ezo waliwo munnange baali bamuwa eddagala, ate simanya bw'omala odditeeka simanya ku muliro, ate n'olagira simanya, ate bakole bwe bati otadde eddagala ate ku muliro ate olagira. Tuli mu bukaaya buno naye nga tuli mu ebyo nga biringanga ebisiraamu naye nga twavaako dda. So nze naawe oluvannyuma lw'okweyambula engoye mu kisenge kyo ng'oyingira ekinaabiro kyo osinzaani? Mukazi gwe osinzaani? Kyebuuze mu mutima gwo nga okakasa. Bw'omala okyebuuza weddemu ng'okakasa n'omutima gwo ogambe nti nze nsinza Allah. Era kyegambe nga nti nze Zaituni nze nsinza Allah. Waliwo omwami gwe banyumiza, yali alina essomero, mwami alinamuko ku ssente, naye bwe yali atandika essomero lye, abo omanyi ekyalo bwe kijjako okukula, abantu ab'okukyalo bamanyi okukaayana. Ajja atya atutwalako ati ettaka lyaffe, kati obulogo butandika okuvaayo ennyo singa oba osenze mu kitundu n'otandika okulaga nti oli mugezigezi. Kati bajjanga nnyo bagamba nti wali omwami ali mu kukangakanga ng'alimu obulogologo. Awo ono yamugamba nti muddeyo mumugambe nti nange we neekutte wanywevu. Nange we neekutte watye? Teyababuulira yeekutte wa. Naye muganda wange, mukwano gwange, mukazi munnange, we weekutte wanywevu. Bino njagala tubyebuuze. Mazima ddala oli munywevu kuga ensonga z'olina obukakafu zonna oba zifaanana zityo oba zisimbukawo oba ziva ku ani, olina obukakafu nti Allah agenda kuzimala. Oli munywevu ku Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kukutonda ng'ate gwe oli kasirikitu nnyo ku bye yatonda. Ani yalinnya ku nnyonyi wano? Ani yalinnyako ku nnyonyi? Nsaba Allah ow'ekitiibwa atannalinnya ennyonyi agimulinnyise. Bw'olinnya ennyonyi tetuva Ntebe. Munnange olinnyanga buli kimu okiraba, ne mugenda ne mulinnya mugenda mwambuka mutandika okulaba ennyumba nga zitandise okufuuka mu triangle, mwambuka ne mugenda obanga nga mulaba miti gyokka green yekka ne mwambuka ne muyingira ebire ne musukka ebire waggulu waki
naye bw'obeera waggulu w'ebire, bw'oba oli musamize, bw'oba olina ky'osinza ekirala kyonna otandika okibuusabuusa, kubanga obukakafu bwa Mungu buvaayo nnyo ng'oli mu bbanga nga tokyalina kye weekutteko, nga bw'oyita nnyoko takuwulira, bw'oyita kitawo ne bajjajjaabo bwe waziika babasinza nga tebakyawulira. Mukazi munnange, nga tuganda okutandika amaka gaffe amasiraamu, gwe kennyini olina okuba ng'oli musiraamu, oli mukkiriza mu kigambo nti teri kisinzibwa. Teri kisinzibwa mu butuufu bw'okusinza, kuba eriyo ebisinzibwa mu butali butuufu bwaki. Teri kisinzibwa mu butuufu bwa kusinza okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Era ng'olina obukakafu nti Allah ye yatonda abakuzaala, n'atonda abaabazaala, n'atonda abaazaala abaabazaala, n'atonda paka ku Adamu omuntu eyasooka. Allah ng'akyatonda olina olubuto, akyatonda n'abaana bo bagenda kuzaala, atonda agenda okutondera abazzukulu. Olina obukakafu nti Allah yakuliisa, olina obukakafu nti Allah yakwambaza. Oli munywevu nnyo nti wadde okyali mu muzigo oba ennyumba yo tennaggwa nti Allah agenda kusobozesa ogimaleko. Okakasa nti omwami w'oyo akutawaanya kuzunza akuzze no n'eri, azunga awasa kuno nakuli, awasa buli kimu nti Allah ye yamutonda. Olina obukakafu nti Allah yekka yasobola okukuyamba mu nsonga ezo zonna ez'omwami wo, kubanga ogenda kukaluubirirwa nnyo okutambuza amaka go ku busiraamu nga ggwe kennyini okyatagala. Njagala okubawa amawulire amalungi nti buli muntu Allah gw'ayagala, Allah gw'agenda okugezesa. Agenda kukuleeteranga ebintu ebikunyigiriza, ajja kukuleetera obwavu, ajja kukugaggawaza. Omanyi abantu balowooza Allah agezesa na bwavu bwokka, Allah agezesa n'emmaali. Nze nina mikwano gyange nga balina ku ssente, naye buli lw'omubuuza nti owa zaka ng'akunyiigira. Buli lw'omugamba naye musiraamu, Allah gakuwadde zaka nti nze nze kati shukurani nze ngendo gisereka. Buli lw'omugamba owa zaka ng'atandika okukujuliza nga bwaweerera bamulekwa, nga bwawasimanya maama we bwamuliisa, siye nga bwasaddaaka ennyo. So nga sadaka, buli sadaka si zaka. Zaka sadaka naye si buli sadaka nti zaka. So Allah tolowooza nti agenda kugezesa na bwavu bwokka. Era sizze wano baga nti mugenda kuba bwavu, naye ne bwanaakuwa obugagga, ekyo nakyo kikemu. Olina obukakafu nti Allah yaleeta obulwadde, ate yatukuuma nti nga tuli balamu. Mwana wattu ng'okyali mulamu, ekyo kikemo kigezo, kuba olina by'obanjibwa. Ate bw'onoolwala obulwadde bwonna bw'oba olwadde, okakasa nti obulwadde obwo buzze Allah yabuleese, oba mujjawo yakuloze. Mujjawo yakuloze, abantu bulika n'akabalabe era ekyo ekikazi n'akantuntu, okwekoona ekigere, okwesala akambe, era omusajja ono azunga agenda atusombera, gwe toyina kantu kayinza kukoona ku bulamu obwo nga si ddogo. Olaba Allah bwakugezesa, oli mulamu naye gwe buli akakoonako bwe kati Mungu ng'omuggyako obulamu bwo. So twagala okutandika n'ensonga enkulu nti ogenda kukola amaka amasiraamu nga ggwe kennyini oli mukyala musiraamu. Eswala banaye tuli wano naye eswala tuyimiridde tutya? Nga njagala okutunulako mu swala y'omukyala, naddala omukyala ali ewaka. Tutera okusaala subuhi amangu, abasinga naddala abakeera basooka abaami baabwe okuva mu buliri. Naye eswala eziddakaawo, dhuhuri, amala kuwaata, amala kubobeza, amala kunyiga, amala kwoza ngoye, amala kukusamanya kamale bino, kamale biri, okukakananga 9 kitundu 15 okuwera 10. Hajjati lwasaala ki? Dhuhuri. Amala kino banange, amala kino emirimu egitatuggwako. Mukazi taggwako mirimu, mukazi Uganda buganyi kola.
nga nze zemanyi okugaana bannange ne ngamba omukazi tosobola okubula mulimu gwokola bannange asiri ogisaala ddi ogiriranyisa ne dhuhuri waliwo oli nga olusaza salaamu ya dhuhuri ng'asituka ng'asaala asiri eswala yaffe bannange oluvannyuma lw'okuleeta shahada omukazi azzaako swala si musajja omukazi azzaako ki si mwana omwana kamala okwebasa omwana n'abeera ku mwana agenda okugira bwati yeye yeebasa omwana atunula agenda okugira bwati gwe yeebasizza nga ebula eddakiika 10 okuwera 10 njagala obbakubiriza nga nange bwe nneekubiriza tweyigirize gw'oluwulira adhaani olw'obunafu lwaffe n'embeera zaffe ez'ekikyala oluwulira adhaani bwe buli kyoliko kiteekawo omwana teekawo funa ewudhu y'osaale osobole okufissa obudde obungi obw'emirimu gyo naye bw'onoosooka okumala emirimu buli swala ogenda gisaala leeti hadithi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omukyala Allah singa amuwa omukisa omukyala oyo n'asaala eswala ye n'agitereeza bulungi n'asiiba ekisiibo kye kya Ramadhaani n'akijjuza mwajjuza abakyala mwajjuza ekisiibo tubalina yali amu ennaku nnya akyazituulidde naye sitati yagimalako mbu sitati yagisiiba awo nno waliwo okutegeera bannange nze sisiiba sitati nga sinasasula nnaku zange tulinawo okukaayana bannange baagamba nti asiiba omwezi gwa Ramadhaani n'agumalako n'amala n'agattako ennaku 6 mu mwezi gwa Shawwal Allah agenda muwa empeera nga asiibye omwaka mulamba kakati gwe mukazi munnange wasiiba ennaku 26 nojja n'oleeta sitati Ramadhaani obanzibwamu ennaku 6 kuba gwe tewajjuza Ramadhaani teyakola ki naye abakyala ne babeerawo ne beeteeka ku basajja baagala kusiiba nga basajja ebyaffe byawufumu osooka kujjuza Ramadhaani yo okujjako ng'okakasa nti ennaku ezikubanjibwa nnyingi ziwera ennaku 3 ez'omwezi oguddako jjuza Ramadhaani yo omale osika esitati yo ogw'omwaka ogujjuza ogukube ki ogukubaawo ku bbali omubaka yagamba nti n'asiiba Ramadhaani si sitati n'asiiba omwezi gwe n'asiiba ekisiibo kye n'akitereeza bulungi ne yeekuumira bba banaabimalayo ne yeekuumira ki okwekuumira bba ekyo nakyo kigazi bulala abantu beekuumidde babba baabwe naye nga balina TikTok balina Instagram balina Snapchat bwe beemoolera kuli bwe mbu beekuumira babba baabwe buli olumaliriza emirimu gakira tukalonga tabikolera na mwami we mbu yeekuumira bba naye hadithi gye njagala tumaleyo nti omukyala oyo okwekuumira bba ebintu ebyo 3 nibagamba n'okukuuma bamugatamu n'okukuuma emaali naye okwekuumira bbaawo nga bbaawo omusajja gwe wafumbirwa yekka okuva lwewamufumbirwa yakumanyi yekka abadan nga yakumanyi yekka bagamba nti omukyala oyo ku yaumul kiyama nga bagaba bamaze otubalaabala bagenda mugamba nti londa ku miryango gy'ejjana giri emeka giri emiryango emeka bagenda kugamba mukyala gwe nange mwendi londa omulyango gw'oyagala okuyingiriramu oyingira ejjana eyo empeera teyina ibaada kweri ey'okwerondera ekisiibo kirina abasaala balina we bayita ibaada ezisinga zirina bwe tugenda okukola ki naye omuntu akole ebintu 3 okusaala eswala yo n'ogitereeza n'osiiba Ramadhaani yo n'ogitereeza n'ogijjuza bulungi ne weekuumira omulenzi oyo eyakusiima abamu temwabasiima naye mubeekuumire muli mukaaba mbwajja ti nze saakyagalako wagendera ki
sajagalako ekisajja ekyo era ebyo nabyo biwanvu naye bakugamba ogenda kulonda omulyango Eastern Gate, Western Gate, Southern Gate, whatever. So ebintu bisatu biri ku mukyalo omusiraamu agenda okukola amaka omulaba nga waliwo maka ebintu bisatu ebyo byesibeeko. Mungu Allah yatuwa ekitendo ffe tusobola okusiba amagulu. Mukazi Allah yamuwa ekitondo ekyo ffe tusobolera ddala n'obeera bwoti nga byonna bikuyitako nogamba so nno abaami bambi mwe mujje mbagende n'okutuula obutuuzi omutuuza bwoti tosobola. Obutonde bwabwe olw'okuba wakati awo waliwo ebiribu tebasobola kutuula bwe bati, tebasobola. Naye mmwe tusobolera ddala okwekuumira babba baffe by choice, not by desire. Si nti kyoyagala naye n'olonda ekyo n'ogamba oba afaanana ati oba afaanana ati nze gwe ngenda okubeera naye gwe nsimi nze maze. So hadithi enjagaddeyo tugikwate kubanga erimu ebirimba, erimu ebyengera, erimu ekyebbeeyi. Tugamba nti eswala nga tukakasa bulungi nnyo nti gye bagenda okubala, gye bagenda okusooka otubala si omukyuzi gwali gwenkana gutya mu juyisi wa bbaawo. Omwami tanywa sukaali mukubira fruits zokka. Tebagenda kupima mukyuzi oba sukaali oba temwali, bagenda kusooka kukubalako swalaayo hajjati. Nze naawe tuyimiridde tutya? Era nga bw'ona oba oli musaaze mulungi ng'ofaayo ku swalayo nga naawaka bakulaba, abo bagenda kwanguyira, abo babebi bagenda kwanguyirwa. Oyo mulengedde nga nzija ne mami we alina engeri gy'ayimirizaamu emmotoka. Ayo omukyalo oyo si mwangu, ayimirizza emmotoka nga basala ekkubo nga asaza mami we, oyo temumuyita wa kusaaga. Naye abaana baffe bwe banaatulaba nga tufaayo ku swala yaffe nga tugisala mu budde, oyina akafo ako akayooyota akayonjo woosaalira. Bannaye tetusaalira buli wamu mikwano. Mukimanyi nti engoye zaffe ze zisooka okukyafuwala abakyala. Olina bebi yakufukidde wakyusizza dda pampa gw'olwo olugoye lw'oyagala okusaaliramu. Tubeera n'olugoye lwaffe lwe tusaaliramu era omwana ajja ddumanya era bw'anaakulamu ajja kugamba mami ndeeta olugoye lwo. Obeera n'omusaalo gwo totusaalira kubanga olina abaana okimanyi bulungi bwe bafuka bwe bakola ki, obeera n'omusaalo gwo ng'olina w'osaalira oli mu kutaayiza swala yetereere. Obeera n'olugoye lwo olunywevu oluggumivu olukubika obulungi osaale. Era abaana bw'oba osobodde mulowooza lwaki baatugamba tusaalire ku kitanda ky'abamu? Si kutufuga. Manyi waliwo abantu abataagala bafuga oba bakufuga mukulinako buzibu ki? Baatugamba tusaale eswala y'omukyala esinga obulungi eno nayo hadithi. Eswala y'omukyala esinga obulungi eyo gy'asaalira ku nkondo y'ekitanda kya bba. Kati abatalina baami bammwe bamuyina biki mwe mumanyi. Enkondo yaki kumpi ne ki? Batukubiriza okuvaako mu ddiiro, okuvaako mu kiyungu, n'oggalawooko katono eddakiika zo 5 ku 10 n'otebenkera mu ki? Mubamanyi olusala mami olusala basika kino, olusala bakubasama, olusala baguba kusika engoye, osala ng'omwana ayagala kwambula. Naye yiza abaana bo obudde obw'eswala bwe buba butuusa abakuzeekuzeemu okuddako mu kisenge kyo n'osala eswalayo n'okola ki? N'otereera. Awo bw'oba ovudde maybe sunna z'oyinza okuleeta mu ki? Mu ddiiro ate era bakulabeko ng'osaala. Kisinzira ku nteekateeka ye ey'amaka go, naye okutaayiza eswala yaffe kikulu nnyo, kya bbeeyi nnyo gye tuli abakyala tetugayaala. Tulekerawo okusaalira abaami. Abakyala lwaki twabuguyadde nnyo ne tusukka? Olinga eswala asaala omwami amulaba. Era bw'anyiiga eswala ng'azivaako ng'aziddiza mukama we, nze n'ebiswala byo nkoze eki? N'ebiswala byo sijja bisaala. Omukazi omukulu alina amagezi ayagala okuyingira mu mulyango guli ogwa choice Eastern Gate, naye ogwo tegulabise bulungi, aneyongereyo ku guli
ng'okyalimu ebyo mbw'osaala omwami akulabe. Omusajja olwakuwasa yamala, lwakuteeka ewuwe yamala, yakuwa enkondo. Yakuwa ki? Omwami bwe yakuwasa yakuwa enkondo egendako esswala esinga obulungi. Era ekyo ky'oba omwebaliza buli lw'omutunuulira ne bwe yeekolakola ebiganezi, kasita wampa enkondo. Kasita bakola ki? Wampa enkondo eriko esswala esinga obulungi eri omukyala. Tetulina bwe tugenda kutambuza maka masiraamu ng'omukyala okyagayalirira esswala. Tulina abakyala nga wudhu. Tukyalina abakyala ng'enviiri zikyabasingidde esswala zaabwe. Mukyala ng'enviiri lwe yagenze mu saaluuni aba ayisaawo abula okuyisa ku bisige. Lwe yagenzeko mu saaluuni nga tunagenda ku bayunga, lwe yagenze akaviiri ne bakayisaamu ekisanirizo, maama olwo olutalo ne lujja, enviiri tayagala zigendeko mazzi, tayagala mukwatako. Mutula nti twesulise nnyo mukimanyi twesulise. Ogenda mu saaluuni otereza akaviiri, si bwe kiri? Onyiriirani. Bw'onyiriira omuntu akola atya? Kati munanga abakyala bagenda ne bakola enviiri ne bazikola bulungi nnyo nnyo. By the way, mukimanyi nti abakyala abasiraamu ffe tukyasinza okubeera ab'obukaaya ffe tukyasinza okubeera n'enviiri ennungi. Mubabuuza balina saaluuni. Naye bw'agenda n'azikola ne ziterera bulungi, ate bw'atuuka omukwata enviiri zange naawe. Kati omutemone ne gujja tayagala mukwatako, kubanga bwe banaamukwatako kuno abakoze ki? Kusembedde. Kati n'osanga omukazi nga tayagala kugamba ibaada ng'alina engeri gy'azisulise. Twagambye nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa omukazi choice y'okuyingira ejjana. Singa asaala n'asiiba ne yeekuumira bba. Kati enviiri bwe bazisensulula ne bazikwatako, obwo oba oli ku mpagi kyawo we twogeko ebyo ebisatu. Si kwekuumira bbaawo. Omukyala n'abeera nga tayagala kunaaba gusulu. Tubalina mwana nga bambazi ba hijabu naye nga tayagala gusulu. Ali awo atawaana nayo, aginaaba tagituukiza otuzizi. Ate ne mwana okunaaba janabba baatugamba nti tumazeeko. Obusiraamu butusaasira. Baatugamba tumazeeko bubaasa mazzi. Funa ebibi batubye ebyamazzi tonyikiza janabba. Naye nga n'okuyiwaayiwako kwotuze awulira ali mu zambi. So mikwano okunaaba okufuna wudhu neetereera. Tulina abakyala nga bakyalemedde ku kwesiiga Cutex. Nkala nga yambadde bulungi hijabu ye ennungi nnyo 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 ng'agenze n'akola otwala nga tulungi. Abaana mbalaba abawala mbalaba ng'akoze otwala nga tulungi nnyo 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 tuli beautiful naye nga si tusiraamu. Oba mbalabe eyo bambi nga wudhu tetuuka. Era ng'ava kufuna wudhu era ofuna naye wudhu bulungi. Naye n'onoonya w'omutandikira nga English amususseeko. N'obula bw'omutandika omugambeko nti ne munnange otwala otwo tulungi naye wudhu ku amazzi tegatuuka ku njala. So wudhu yaffe abakyala kuba wudhu bw'etaterera swala takola ki? So waliwo ebintu nga tubireka. Kale bw'oba owulira nga Vanish omwagala nnyo, omuwaatwa bamwagala nnyo, bamwesiiga mu nnaku ez'obutasaala. Ennaku zo 4, ennaku zo 5, ab'omusanvu, olufuna bwoti period zo ng'ogenda bakusiiga enjala. Ebyaffe anti mubiraba. Bwe tutyo. Oleme kufiirwa, anti oli mu bafiirwa. Naye kibi nnyo omuntu okufiirwa esswala olw'okusiiga enjala. Era tubagamba mwesiige hina. Mugende mwesiige hina. Mubayigiriza babasiiga bakusiige design oba basiigako kalamu naye hina. Kubanga hina atuula mu lwala mwennyini. So esswala gye tuliko banga bwe tunaavaawo ne tugenda ku birala tujja kuba tweryazaamanyiza. Enjala tuziveeko, ez'okusiigako akaveera kubanga amazzi gaba tegakola ki?
enviiri tetuyunga, tetuyungako. Bw'oba tolina bw'oba olina. Tulina abakyala nga balina enviiri, tulina abakyala abatazirina nga ne bwakola atya. Ate si gwe osoose. Ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam waaliwo omugole munene abatalina nviiri bafumbirwa. Waaliwo omugole ku mulembe gw'omubaka bambi yalina obuviiri nga bwaku gwe imagine muwarabu yalina obuviiri nga bwakukuŋŋaanya. Kati bakyala banne bambi ne bagamba oba tumugattegatteko azimbula. Byadda si byakati, si mmwe mwekka abaagala okuzimba akakaya kano kazimbemuuko. Oba tuona abakyala ayagala akakaya kano kakolemuuko ekitunumba, si gwosoose. Era abakyala banne bambi bamukwatiritse nga balaba omutwe guli plain nnyo ne bagenda omubaka ne bamugamba, ya Rasulallah, tulina munnaffe enviiri anoonya ate agenda kufumbirwa, tumugattegatteko obuntuntu. Omubaka n'agamba nti yakolimirwa ayunga ne gwe bayunga. Kati twagala era okugenda mu maaso bannaye okuyunga ku nviiri kyeki, kubeera waliwawo English ajja mbu okuteekamu wuzi kukkirizibwa hajati. Ekibuuzo kitera okujja mbu okuteekamu ewuzi kikkirizibwa. Omubaka yakolimira ayunga ne gwe bakola ki? Era ate bw'obeera nga gwe muli musiraamu nga gwoyunga gujabagira. Oli mukyala musiraamu wakola saaluuni eyamba abasiraamu, ate naawe ne bajja ewuwo n'obayunga, oba mubi. Kati buli kyokwata kyonna n'oteekamu nviiri zo, oba oteekamu ngoye, oba oteekamu wuzi, oba oteekamu buveera, oba oteekamu nviiri z'abafu, oba oteekamu ziri zaki, oba okuyunga is getting something n'ojja n'okigatta ku ki. Kati tetulina bwe tugamba mbu ate ntaddemu wuzi si nviiri zo. Buli lwe tuyunga ku nviiri zaffe twongera okusembezaayo amazzi. Tinoono wajja nabba alina okuyiwaayiwako wano ate akendeeza ekipimo ky'amazzi kyetukola ki kyetwetaaga. Ekyokubiri, ebiyunga ebyo byongera obukyafu. Abantu abayunga enviiri balina obukyafu, twabwogeddeko ennaku ezo bwe tuyita obukyafu obwekwese. Ng'anyiridde bambi baba banyiridde, situvumirira nti noti baba banyiridde bambi. Omuntu bamusiba kaviiri n'okalaba nga kali smart nnyo nga kali nice, naye okuyunga okwo ffe tetukukola era twakuleka. Kati toyunga, tokendeeza mirimu gyo. Ojja kusiba enviiri bakuyunga n'ova mu saluuni nga obulumi bw'olina. Bakyala babasiba enviiri nga zibaluma. Obeera mu saluuni ng'olaba omukazi ali bubi, waliwo abavaamu n'amaziga. Naye ng'ali ekisookera ddala obulumi tewali abumutumye. Ekyokubiri ali ku haramu. Waliwo bye basibira ennaku 3 nja kudda ng'afa. Maaso eddaka waliwo enviiri ze basibanga nga batuuka wano kawompo, omukazi ayita ne nnyina wano kawompo wano. Enviiri ezo ziyunga ziriko sayansi ali mu munda ennyenyo. Bannange, waliwo eyansomesa n'agamba nti akawompo kano mukalaba kano wadde waaguma naye okalina wano omwoyo gwe guyita wano, mukimanyi mawutu bwebezza okututwala omwoyo gutandikira wano, esika bweti. Okay, bweti kyova olaba nti buli lwesika ate eno yewasooka okunyogoga, egusika bweti. Kati buli guseetuka buli gye gugenda nga guva obunyogovu nga bugenda bukola ki, buli mwoyo we guva ebbugumu mwoyo, ebbugumu lyo gwe mwoyo. Kati mawutu esika wano kyova olaba nti okufa kuluma nnyo, n'abo abasiba wano waluma nnyo. Naye shekkati wange bwe yali ansomesa lwaki ffe twebikkirira, lwaki akawompo kano ffe wano tetudoobyawo. Akawompo kano kali bwe bakuyisaamu wano effumu
nga tebaliwese wantu wonna likufulumira mu bukyala bwo. Biri symmetrical, biri direct. Kakati buli lwe tudoobya ne tutulugunya awantu wano tuba tudoobya bitundu byaffe byakyama. Bino nno shekkati wange yabinsomesa olw'emisomo nga gyaffe. N'agamba buli mukazi asiba n'atulugunya awantu wano wansi we watawaana. N'aŋŋamba buli lwe tutuula mu duraaya bawa wasinga okukuluma omuliro gusinga kukubeera wa owulira wano nga novaamuko bwati siwe kiri n'okomawo era natolokenokola buli mukazi lwatulugunya akawompo kwe atandika kati dryer buli lwokaza wano we wakala. Kati buli lwobeerawo nga gwe buli kaseera obwongo bwo buli mu kutulugunya mutwe gwo kugusiba. Waliwo abakazi nga buli wiiki ye akyusa enviiri, buli wiiki akola ki? Era bwe tubanoonyerezaako oba nabo bwe baneeneenyerezaako banaamanya wano tetutulugunyawo. Era ffe bw'oba ng'oli wa bbeeyi nnyo kale okyusa enviiri emirundi 2 mu mwezi, naye minimumly ffe tusumulula enviiri buli mwezi. Si bwe kiri? Oluvannyuma lwa Heith ogenda ne bakusumulula enviiri ne bakunaaza bulungi nnyo olunaaza luli oluki olwalagirwa olw'omu saaluuni n'omaliriza n'oddamu n'oteekamu omusono gw'omupya awo n'otambuza amaka. So ffe tetubeera buli kaseera nga tuli mu kusiba mutwe. Nsonga gye tuliko yaswala. Abakyala enviiri zibalemesezza ki? Yeekwasizaawo, tayagala kunaaba, nja kunaaba enkya. Naye ye yennyini tewali amubala. Gwe kennyini nga gwe weebala n'ogenda mu periods zo n'ozivaamu n'ogaana okunaaba. Mwabiyigiriza n'abaana. Abaana mu masomero, abaana bammwe ab'ebisulo tebaagala kusaala. Buli lwe bagamba master I'm not supposed. Shay I'm not supposed. N'amalako ewiiki n'ayingira ne wiiki ey'okubiri. Kubanga Shay gwasanga kati si gwagenda okusanga luli. Ate Shay ayinza butabiyingiramu ki? Gwanyamba omuwala ajja kugamba ye ng'obala ombalabala nnyo. Abaana tebaagala kusaala beekwese munna abeera mu periods okumala ennaku 10 nga yavaamu dda wa nnaku ezi. Babiyigira ku mmwe oba babiyonka ku mmwe. So amaka gaffe mu nju yaffe mulina okuba nga mulimu eswala ng'abaana balabira ku ffe. Mami chwala, mami chala, mami chwala, mami chala, kakaya mami muswala buto bulabira kwani? Era bwe mujja mu Jjuma tutera obbawulira abatasaala ewaka bulungi tubalaba. Omwana atalaba maama we ng'asaala bw'ajja wano mu Jjuma tumulaba. Abatabitegeere bigenda mu maaso. Bw'aba muto nnyo akaaba okuva essola lwetandika paka ejjuma lwekola ki? Bw'aba mukulukulu tatereera. Bw'asika abantu obukaaya, bw'asuna abantu, bw'abikkula kateni, bw'akola ki kubanga essola tegimanyi. Tuba tubalaba. Maama oyina esswala bw'ogikola ewaka. Oyinza okuba osaala nga si tosaala naye ng'olina bw'obikola tebitegeerekeka. Kubanga omwana ava mu lubuto ng'oweeyogeza naye kansaale mu lubuto poze eswala etuuse mu lubuto mumpaka domola kanga ofune wudhu nsaale mu lubuto awulira eswala nti ki gyeri. Bw'omuzaala owange sooka okuve ku bbeereza enkole ki? Owange gumikirizamu tukole ki? Mwana wange sembera wano abamu tubateekana wano n'osaala ng'ali wano. Bwakutunuulira mu munye bw'osaala naye omwana agenda okutuuka sayizi z'abana ng'eswala agimanyi. Bannanga abaana tusaale nabo. Tukole ki? Tusaale n'abaana. Mami swala jangu tukole ki? Akakaya ko kaliwa?
Akakaya ko kakola ki? Tolinda mwana kula. Tulina bamama nga baga omwana akyali muto mumuleke. Tolinda mwana kola ki? Sala n'omwana wo okuva luwa mufuna abatannaba kufumbirwa musaale nabo nga mubaloota. Mami jangu tusale daddy Hamza muje tusale Hamza tusale vaku fumbe mmere jibike kaawo vaku mmere sala vaku ngoye sala vaku kyonna kyokola sala. Abaana ogenda kubayigiriza nti ebintu biyimirira bye tukola biyimirira tukole ki? Naye bw'onooba osooka kumala bibyo oli mu kusiga ensigo eri ku ttaka eggimu kuba omuto akwata. Abalina abaana abato babebi abato batannaweza myaka 7 abatannayiga swala, abaana bammwe mubasaaze. Bamami dadi bw'aba taliiwo saaza abaana bo. Abalenzi bayimirire wali mu maaso, bino byonna mbibagamba mbikoze. Abalenzi wali mu maaso, abawala mabega, naye mami nga gwokola ki? Eswala zaffe ez'olwatu situlako ku ddoboozi katono. Abaana obasaaze. Bw'ofunamu ayize eswala myaka 7 oyo ng'afuuka imaamu waffe. Saaza abaana magaribi. Abaana bamanye nti naawe omanyi kyabulabe nnyo kubanga abaana bo tebawuliranga ku Al-Fatiha yo. Muli wono mutudde nga tosomangako ku Qur'an omwana n'akuwulira era atuukaisa naga naye mami alabika tabimanyi. Mami alabika takola ki? Ebola Islamu Media tukwata ddaawa ez'abamashek era ne tugigabana naawe ku mitimbagano gyaffe gyonna egya intaneti nga YouTube, Facebook, Instagram ne WhatsApp. Tukwata emikolo gy'Obuyisiraamu gyonna ng'embaga, graduation, okwanjula mu kwalite ennungi. Tunoonyeeko gw'alina omusomo gwe weetaaga nawe alina omukolo twesige. Ebola Islamu Media nawe alina essomero oba bizinensi yonna gireete tugikulangire omanyibwe era ofunemu. Ebola Islamu Media, knowledge is light. Okumanya kitangaala. Basaaze solatu magaribi solatu isha omwami tannaba kudda. Bakuwulireko nga naawe oleeta ku kulu huwallahu. Bakuwulire ng'oleeta essuula. Abaana babimanye nti bikolebwa ate bikolebwa buli omu. Abakazi babikola n'abasajja bakola ki? Abaana bo basaalize ddala bulungi nnyo buleeta zikaari. Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nga maama gwe kennyini gw'okulembedde. Era oleete tasbihi ng'olina obwana bwo butooto. Butooto abalina abazzukulu n'abazzukulu. Omukyala bannange y'essomero erisooka. Naye abaami beezizise mu nsonga eyo naye ffe tubabuuza eki? Wandeeta ntegeera ntya? Wandeeta ntegeera biki? Era nsonga kye yakumpasisa. Bweba ya nnyashi alhamdulillah weeri si bwe kiri. Naye bw'eneebanga ya ddala ya ddiini kubeera mu nju baana baffe bano kuyiga ddiini ayina kubanga yakuleeta ng'olina ky'omanyi. Soma adhikaari n'abaana. Leeta adhikaari n'abaana bo. Abakuze mugamba nti kati gwe otukulembera mu kino. Leeta tasbih babale. Abwana obuto tubulabu bubeera ne bamaama abagunjufu ng'okalaba kayina engeri gye kagiramu obugalo. Tekabitegere naye nga kakola ki? Obugalo kabutambuza. Okay? Omwana atebenkere, omwana bw'onoomuleetako wano mu masijidi ajja kubongiwako ebintu ozza bikola ki? Abiraba era ng'abimanyi. Ensonga endala ku swala abo wennyini tuli mu nju yaffe abaana basomeddwa. Buli mwana ayogera mu nju yo mugambe saba Allah. Gwe tofaayo yenkana kimyaka 2 asabe yogati we, asabe ice cream we, asabe omwana ajja kusabira emmotoka. Ojja kuba n'omwana maana agabe mama Allah nsaba akuwe emmotoka ennene nga naawe tonnaba kyesabira. Oba okyesabira olina haramu zo z'oliko. Omwami we ayinza obutakusabira mmotoka nnene. Mubalaba mutimulaba bazibasabira.
ani alina wano sweetheart ng'alabika amusabira alfadi omwana wakusabira emmotoka omwana wakusabira ogende Makka ne Madiina mama saba Allah akuwe ssente kubanga mwe temumanyi nti abaana bano abato edduwa zaabwe zigenda teziriiko buzibu tebalina bizibu era Allah abaanukula nnyo nga tuli mu swala yaffe y'emirembe tali yakupapa otadde ate agoya kawunga ate kasiriira tataddeko buuja tebuyiika tulina okuba nga tuli organized saawa zigenda okuwera mukaaga kitundu ng'ekyemisana ky'abaana kiyidde era nga kiri awo olusoza salaamu bwe tuti abantu bamanyi bagenda kulya abaana bayige nti tumala kulya ne tukola ki tumala kusaala ne tukola ki obusiraamu si bwe buto bwebugamba naye bwe tuba tutraininga eno kubanga obusiraamu bugamba nti emmere n'eswala bwe byesisinkana ebyo babisanga eno mu bukulu hadithi bagisange wa naye wano bwe tuba tutraininga abange mwanguwe okusala tukole ki mwanguwe okusala tulye emmere ani ataasadde sijja muwa nnyama n'olaga waawo nti abasadde balina ekifi ky'ennyama kye bafuna ekiri special ani ataasadde nti muhammadi ogenda kufuna akanyama katini tomuma nnyama oyinza omukyayisa ate munyiriza naye kugamba wabeera waawo maama nawe mu kingdom yawo okola ki woli mu kufugira njagala mikwano bwe tunaaba tunanyweza bwe tunaaba amaka gaffe ganaatambula swala kubanga bw'omaliriza eswala yo naawe wewanikira emikono n'ogamba ya rabbi nga bintuddemu wano kati tuli mu school fees mukama wo mulaba ati yemagaza si bwe kiri abaami kati bonna banyiivu abaami bonna bali fane ani alina omwami ng'ali happy saawa zino bonna era mubegendereze nnyo temubasaba za nviiri nabagaana naga tosaba mwami nviiri saawa zino abaana baddayo nkya baddayo wiiki eno ng'osaba ez'enviiri oba oliko ekikyamu naye saawa zino bambi bakwegendereza bakukwata mpola bakuyambayamba nabo tebetegeera kati wano wawaliikira naawe oluvannyuma lw'essala yanogamba nti allah wekitiibwa school fees mukama wange mutaase mugondeze mwanguyize atalina swala omukazi atalina swala buli kizibu kimuzunza atalina swala obujja bumutawaanya atalina swala mujja weamusula ku mutwe atalina swala buli kyekitawaanya abantu ababulijjo ye kimutawaanya mu ngeri ey'enjawulo bwe tuva awaawo ndooza tuyiza ebintu eby'enjawulo awo mutulaba weeraba ewakaawo neswalayo n'abaana bo mweraba obuyonjo awaka wali eswala wayinza okyafuwala bama awaka awali eswala wasobola okukyafuwala kizibu kubanga awaka awali eswala wabeerawo amazzi awaka awali eswala abaana baffe bayiga okutawaaza nga bakyali bato kato nga okalaba kakwata akadomola naye tulina amaka amasiraamu ng'abaana tebatawaaza bavubuka P3 P4 P5 P6 P7 ayingira toyi n'afubutukayo ate tali mu mupiira tasamba mupiira ayingira n'akola byako n'afubutukayo emisana swiswi naye bw'aba yategeera nga muto bw'aba tatawaazizza abawulira nga talina mirembe naye ani agenda okuyigiriza abaana baffe okukozesa amazzi nga atali ffe aliriddawa basomesa abasomesa bagenda okuyigiriza abaana baffe okutawaaza bamaama wanje mwogereko nange neme kweyogezanga eyanobako sinobangako mwamusuubira basekkati abo abali ku ssomero abo bagenda kuyigiriza abaana baffe okutawaaza okujjako omwana omugezi ennyo yagenda okwekwatakwata agenda abiyige kitegeeza ki nti olw'olumu oba buli kaseera nga bakyali bato ssaawa yakufuna wudhu nga tukwata akadomola ffenna buli omu musaizi ye owakatono wakanene nga tuyingira emmanju batawaaza batya bo mwe batooto baffe abo mulowooza batawaaza batya singa bageze n'akola lonkoolo mulowooza bakola batya mukuba mukatooki
bali batya eyo abigatta atya amanyi kye basookerako ne kye basembyayo bw'oba teri toilet paper bafaayo mulaba bafaayo toyi bw'eba teriimu bikozese mulowooza bafaayo era otuukayo ng'amazzi bagamazeemu nze mu bimu byobeera ng'oyombera oli ayingira toilet ng'erimu amazzi ye n'agakozesa gonna n'agamalamu n'afuluma n'agenda oba gyebiri eyo ewammwe n'oyingira emagamba naye bantu mmwe ffe singa tetugateekayo kati gwe gukoze wandigajjeewa abaffe bwe ntuba kambuuzemu abantu abakulu singa ogenda emmanju n'okola longo kolo ne short call omuntu bw'abanga atawaaza akola atya atandika naki akola atya nandifunyayo wano omuntu n'atusomesa aje ani agenda okutusome jangu otusomeseemuuko tukola tutya ogenze emmanju ng'oli full board olina short olina ne longo olina amazzi go olina tishu yo okola otya jangu otusomeseemu bayagala kwogererawo naye situkamuuko katono bagenda kuwa n'omuzinda naye tebajja kuteeka mu kamera oli mu kusomesa baana ne bakyala banne A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Osooka ne twepepa ne weerongoosa ne kasabuni we kabeerayo nako ne kaddako tutwale mpola naawe tandika omaliriza bulungi okakasiza nti buli kimu kiweddeyo toilet paper yesooka wabaawo amazzi gaffe ne kasabuni ke kaddako naye ngaaliwo n'amazzi bw'omaliriza era n'onaaba mu ngalo n'ofuna wuzu tojja mu wuzu ani amatidde akwate sabbuuni amweteeke waliwo bakwata sabbuuni ne bamweyisa ku gonde Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ogenda n'ebyetaagisa toilet paper bwe bateriiyo ogenda ng'ekumala kuba oba olina okukozesa emirundi 3 omala ogikozesa n'onaaba naye ng'osooka mu kifo eky'emmaaso n'onaaba n'okakasa nti n'otukudde okozesa olugalo olwa wakati luno n'okakasa nti otukudde mu kifo eky'emmaaso n'oddako ekifo eky'emabega nayo n'onaaba n'okakasa nti otukudde osobola n'okubeera ng'osobola okukozesa amaaso g'okulaba nga weetunulako okwo okakasa ng'otukudde awo oba omaze okunaaba ani alinayo engeri endala Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kati nga tugenze emmanju eyo oluvannyuma lw'okugenda n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa byeki toilet paper amazzi kati bwe tuba tutandika okwerongoosa sigenda kwawukana nnyo na muganda wange avaako wabula we tusooka okwerongoosa mu maaso nga bw'agambye kati bwe tutuuka ku kkubo eri emabega bwe tuba tulongoosa ekkubo eri emabega bwe tuba tulongoosa tetulongoosa nga tuzza waggulu olw'ensonga nti wansi eyo obubi gye buyitira bw'olongoosa ng'ozze eno maaso kimu kiyinza kukituviirako abakyala okubeera nga tufuna infection oba oliawo kenjagadde okwongerezaako akatono amaze okulongoosa mu maaso ate bw'aba alongoose emabega atazzawa obukyafu ne bukola ki ne budda mu maaso waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Mukola bwe mutyo abaana bammwe bakola bwe batyo mukimanyi nti abaana bagenda emmanju tebalwayo agirako buzibu adduka emisinde ogenda okulaba nga ate akomyewo abaana tebalina budde bw'emmanju n'abantu abakulu abamu agenda bwalaba tebijja n'afuluma anadda
So tubadde tugamba nti ekisookera ddala edduwa saaze kusomesa dduwa tuyingira edduwa egenda emanju nkakasa mugimanyi tuyingiza mu ggulu ki bwe tuba tuyingira emanju kugulu ki okuyingira kwa kkono kwa ddyo abaana babimanyi mwe mumanyi lwaki tukole ekyo tuyingiza kkono tuyingiza ddyo kono bwe tuyingira abange tutunule bwe tugenda okusitama abakyala oli asitama ali mu periods n'asitama ku bbali temugiyingira nga mutoyi tofunanga mu buzibu obwo oli asitama ku bbali waliwo abalina egundi ezo ezakula ezawera tunula woogenda okukola ki ekirala kyamugunjufu okusooka n'oyiwako n'amazzi woogenda okusitama kubanga munnaaso eyavudde yayinza okuba alina obulwadde oli bwakonyeeko nga gwogenda okusitama enfuuyisa yaffe mugimanyi enkola yaffe mugimanyi ffe ofuuyisa bwe bimu bwe bidda yiwaka amazzi woogenda okukola ki bwe gaba weegali kubanga teweesiga ne bwaba mwana wo gw'ozaala omuntu ayinza okulooza toyi yaffe yawaka kumba omwana yazze ne UTI okuva ku ssomero kirungi nnyo okusooka n'oyiwaka amazzi woogenda okukola ki okusitama teeba bannange teeba kubanga n'okutunula ku bubi bwo nakyo si kya bulungi wani anyumira kutunula ku bimuvuddemu tugamba tereera bulungi bw'omala okuvaamu ebikuvuddemu tetukozesa maanyi mangi abakyala kyova nti ffe tetulina kubeera na constipation tetukozesa maanyi mangi bw'onookozesa amaanyi amangi amakubo ojja galeeguula wangi ebimu ebyo si bye byatuleese naye bw'onooba oyina abantu abakyala abataagala kunywa mazzi mubeera ne constipation n'ogenda emanju n'osukuma bw'osukuma ate ne watali ku mulimu nawo ne wakola so bw'omaliriza ng'oli mukyala mulungi onywa amazzi olya ku bigondo olya ku kkedo olya ku menvu weefaako tolya leeti bakyala bamanyi okugabira buli omu emmere nadda ku bbaafu abaana balya ye naddayo mu bbaafu ye talidde n'alya ekyemisana ku saa 11 ez'olweggulo ate muneegwe tondaba ani akulaba taliyo nobody is seeing you agamawulire njagala okugabawa mbwe omwami anaakusiima tagenda abaana banaakusimba tebagenda tuula olya emmere mu budde bwayo kuba buli olya mu budde n'okubifuluma bijja kuvaayo bulungi so olya bulungi onywa bulungi ogenze emanju ofuyisizza bulungi tetulwayo tetulwawo ogenda manju tubeera n'ebiseera bye tugendera emanju waliwo abantu abalungi ennyo nga ye ku ssaawa 2 abamanju omubiri ye gutyuninga oba agenda emirundi 3 oba 2 naye bw'omaliriza wano we tuli tugamba nti funa katishu sikanaka wali akakutoyo ey'ebibiri ey'ebisatu batuwa katishu n'ogamba ne mwana mulenzi bumpimye bulungi nze mmanyi obbaga mumpimye bulungi gw'olaba kanoka batuwa obutishu bw'okutuzannyirako bw'oliba ogenze kukola longo call olina okuba ne tishu ng'ekumala nkawulidde akoogedde ng'ekola ki ng'ekumala tokwata mu ki mu bubi bwo tukozesa mukono ki tukozesa kono lwaki tukozesa kono kubanga kono talya bano ebino ebintu byonna bigenderere abaana mubayigirize bwe mutoyi tetukozesa mukono gulya kuba mwana ajja kubuuza why omugambe left hand cleans right hand kati si kyamagezi kukozesa guno mukono ate nojja n'okukola ki kyova olaba nti si kyamagezi kukozesa guno ate gwogenda kukola ki kuliisa omukono ogwo njagadde nagwo mugwogereko tukozesa mukono gwaki gwa kkono bwe tuba twerongoosa tusooke tuggyeko hardware tuggyeko hard copy sooka okozese tishu yo weggyeko pupu kozesa tishu emirundi 3 oba omusobe gikozese gizingeko weddamu weerongoose ddamu ogizingeko ddamu weerongoose nawe tishu oba ogitunulako ojagenda okulaba nga terina kyereese kitegeeza nti hard copy popu oli yennyini yakoze eki aweddeyo kaakati tugende mu kugoba olusu funa amazzi ameereere olongoose maaso ewa susu wangi
longoosa bulungi nnyo, tokosa maanyi mangi, kozesa amazzi mangi, kwata akadomola ng'oyiwa ku ngalo, weerongoose bulungi mu maaso. Alright, bw'oba olinamu kasabbuuni, funa kasabbuuni kakati ate olongoosewa eri emabega, kubanga sabbuuni gwe mukozesa tetwagala bakkiriza mukozesa eno mu maaso. Buli omu alina sabbuuni ki? Tetumanyi sabbuuni waliwo sabbuuni atakolerayo ddala, naye sabbuuni eno emabega yo takosaayo. Atuyamba okukubira ddala obuwuka ne bugenda, n'atuyamba n'okgoba akasuka pupu. Tulina abantu ng'agenda n'atawaaza naye n'avaayo ng'era akyakola ki? Akyawunyaawunya. So bane bw'omaliriza bw'oba toyina tishu mutoyiyo naddala, kwata ka tishu, mugule bu tishu obulungi naddala mu bisenge byammwe. Funa ka tishu oba akagoye weekaze. Wekole ki? Si kya bugunjufu kwambala panti n'etoba nobeera ng'olina panti embisi. Ebyo byonna bye bireetedde abaana okulwala UTI nga tekola ki? Teziwona. Omuntu yeekaza bulungi nnyo ne ka tishu n'okakasa nawe nti bulungi oli ki? Era ojja kutambula nga weeyagala ng'otukudde bulungi. Era ogenda oyingire mu swalayo nga mutuufu naawe okakasa okoze eki? Otegedde otukudde bulungi. Njagala tuve ku swala. Eswala banne njagadde tugirweko kubanga kyekisumuluzo kya byonna. Eswala ffe tukugamba genda ku musaalo, buli kyonootugamba gwongere, zukukako ekiro, yongerako duha, musaalo. Eswala mpozi ne kano ku swala bannange bwe banaaba basasula emirimu ku yaumul kiyama batusomesa ne batugamba nti tugenda kusasuza mirimu gyaffe. Emirimu gyaffe gye gigenda ku yaumul kiyama tegenda kubeerayo ddoola, wanvuma mpa ddoola, wanvuma mpa ssente. Omuntu gwe wali azaamanya mu nsi muno gwe wakola ekikolobero kyonna oba ezzambi lye wakola ku muntu munno, bagenda kukwata ku mirimu gyo nga bagiwa omuntu ono. Egimu ku mirimu egyo mwe muli eswalaazo. Naye batugamba nti emirimu egyo egya faradha gye bagenda okusasuza, egya sunna tebagenda gikwatako. Wano we neekubiriza nga nammwe be mbakubiriza okwongeramu okusaala ku swala za sunna wadde emirimu gitutwala. Eswala za sunna tuziyina nnyingi nnyo, tuyina eya before subuhi. Mugimanyi bulungi nnyo nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu ayimirizawo eraka bbiri nga tannaba kusaala salatu subuhi aba afuna empeera ezenkanankana ebiri mu ggulu ne mu nsi. Eraka mmeka? Nga subuhi tannaba kukola ki? Kuyimirirawo. Ne tujja notandika okuleeta kabliya o before dhuhuri eraka zommeka? Baada dhuhuri eraka zommeka? Baada magharibi eraka zommeka? Before isha eraka mmeka? Baada isha eraka mmeka? Eraka zo 10 na mmeka? Omubaka yagamba nti oyo azisaala bagenda muzimbira omuzimbo, si nyumba. Omuzimbo muki? Oyimiridde otya? Kibuuzo, weebuuza oyimiridde otya? Abaana tuula baada swala obayigiriza okuleetayo eraka. Buli lwasituka nga gwamuyigiriza olinako. Buli lwanasaala olina ki? Olinako paka mu kabuli. Buli lwanasituka nga naleeta sunna olinako. Bakulabe nga nawe osituka, bakubuuze lwakyo, bagambe lwakino. Tusaale nnyo eswala za sunna kubanga tebagenda zikwatako. Waliwo yatubuuza nti ate emirimu bwe giri nzigwako, emirimu gyo bwe giriggwawo emirungi bagenda kukwatanga emirimu gy'oli emibi bagikuwe. Muwuliriza bulungi? Ono emirimu gye bw'aliba nga yali ageya nnyo nga bakwata okugeya kwe nga bakukuwa. Kyova olaba nti twagala nnyo obutalyazaamaanya bannaffe. Njagala okujja ku nsonga, tuli mu maka amasiraamu, ensonga y'okwambala, ensonga y'okukola ki? Kubanga ffe eddiini yaffe bakyala bannange, eddiini yaffe etambulira ku kwambala kwaffe. Bwe baali Allah bwe yali assa etteeka ery'okwambala yagamba nti agamba omubaka gamba abakyala bo wangi n'abakyala babaki ogambe bawala bo ne bawala babaki
bwe baba bafuluma amayumba gaabwe beekubireko ekigoye. Wangi njagala mbyogere mu lulimi lwe tutegeera. Bwe baba bafuluma mu nju zaabwe oba nga waliwo abantu abatabazira, kubanga enju zimanyi okujjamu abantu. Omwami asobola okuba nga mukwano gwe yakyadde, totobeera mu nnyumba ate ng'okubyeka mmini olw'okuba oli mu nju yo. Buli lwe tubeera awantu nga waliwo abantu abatatuzira, ffe twekubirako ekigoye, jalabibi hinna, a clock. Twekubira olugoye olubikka ebirungi byaffe byonna, naddala amabeere, naddala amaki, kubanga jalabibi hina bagamba nti bajje babikke their bosoms, they cover their bosoms. Buli lwobikka ebbeere lino n'olubikka emirundi egisinga biri ebisigadde oba obibisi, olugoye olutalaga bbeere ebisigadde byonna biba tebirabika. Bannange era ensonga aya eggwayo ng'egamba nti oba oli awo banaaweebwa ekitiibwa era bamanyike. Omugaso gwa hijab, omugaso gwa jalabibi, omugaso gw'okwebikkirira so okwezingirira twawule. Ennaku zino tutadde amaanyi mangi ne sayansi mungi n'emisono mingi mu kukola ki, mu kwezingirira. N'olaba nga tekirina nnyo buzibu, naye twatumwa kwebikkirira, kwebikkako. Nga bagamba nti enveezo muzikole ki, mwasifumbye akakoko kammwe nga mukalekaawo nga kasamye, fumbye envaazo zibikkako, fumba emmere ebirungi babikola ki, babibikkako. So ffe twebikkako, tetwezingirira. Ate akagambo nongedde kategeera leero. Omukyala yenna buli lwabeera nga afuluma obanga waliwo abantu abatamuzira abasobola omuwasa, yeebikkako. Omwana ow'obuwala lwaki yeebikkako? Kuba mulungi. The reason why we cover ourselves is because we are beautiful. Era buli muntu akaluubirirwa okwebikka aliko ekikyamu ku mubiri gwe, ali mu kukirwanyisa. Era bw'oba tunuulira ogenda okumulaba, either takakasa nti mulungi oba aliko ekikyamu ku mubiri gwe. Tewali agenda kuyimirizaawo kwambala okuggyako ffe abakyala mu nju zaffe. Twambala biki? Twambala ddi? Era ddi twambala ddi? Omukyala omusiraamu bwe tuba tuyiga hijab ayambala okuva ku bukunya. Obukunya, omuntu osobola okuba nga toyambadde lugoye naye nga mu kiwato mulimu by'oyambadde. Yes, okukwambala. Omuntu osobola okuba nga toyambadde naye nga obulago bulimu ekyambaddwa, matu gambadde, abaana ennaku zino bateeka ku ntumbwe. Okwo kwonna kwambala naye nga tolinako yadde kapanti yadde akaleega. Tutandikireyo mu butambala ngoye paka mu kwambalira ddala. Era omuwala omusiraamu akkirizibwa okwambalira ddala ka patra akaleka n'amakugunyu ebweru. Ebbanga lyamala ng'akambalidde ewali abantu abatagenda kukavuunula. Bw'oba oli mu kisenge kyo wekka osobola okwesala ka shotiko kali akaalagirwa, n'oyambala ka bob tube oba n'oyambala ka sleeveless. Bw'oba oli n'omwami wo osobola n'obutambalira ddala. Okay? Okkirizibwa, obusiraamu bwakuta. Ffe bwe tugamba hijabu tetutegeeza kino, wabula tutegeeza ennyambala. Oyambala ki wa? Era bwe tukusanga mu kisenge kyo ng'oyambadde sitira, ate tukwebuuza. Okay? Era tutera nnyo okugamba nti
sitira omuntu okwebika feesi, twebika feesi nga waliwo abaami. Ne bw'oba oli mu halka for example, oli ne banno otudde ne banno bakyala banno, tewaliwo musajja n'omuntu n'abeera mu bakazi banne ebbanga lyonna nga tewali amanyi feesi ye. Tubalina ng'ebbanga lyonna ye tamanyi nti kakati wano bwendi mu bakyala bakanne ebikkule, kubanga olina okumanyibwa bakyala banno ti bw'obeerawo embeera yonna. Kibi nnyo okubanga oli mu bakyala nga tebakumanyi. So okwambala twambala okuva mu negative. Weraba ng'oyambadde negative? Weraba? Ani atera okwambala kwa ku negative? Mutyambu babagamba amajini gajja bambu bajja bawasa simanya waliwo awo gundi eri omukyalo okkirizibwa mu kisenge kyo si lunaku lwonna nibasobola okusalamu awo noyimireko mu ndabirwamu yo nokirako bwoti naawe neweematirako. Kakati bw'otandika okufuluma okuva mu kisenge kyo for example, temweyambulira abaana. Omuntu azadde teyeeyambula, negative atandika ozivaamu ne bw'aba mutaatya. Twegendereze bamaama. Omwana wojja muyigiriza obuseegu nga bebi wa mwezi. Abakyala beerabira nnyo balowooza tebategeera. Ffe mu Busiraamu tumanyi nti omwoyo guba mukulu. Kasita ozaala bweppa ebyokwambala negative ng'obikendeeza. Bwe tuzaala tutandika bw'oli mu kisenge ekyo tetunnafuluma ofuna ku leesu ennungi. Mulekerawo okwekubira ebireesu ebyo abakyala. Ereesu ennungi gye ziri 5,000 13,000 ogenda mu butale n'ogula akaleesu akalungi. Mulekerawo okwekubira ebintu ebirimu ebituli, ebirimu amasanda. Kyokka ali mu kisenge olina okuba nga weekubira. Toteeka okuva olwaleero njagala munneegatteko, nalekeraawo dda okuteeka olugoye olutali lulungi ku mubiri gwange. Nalekeraawo dda mwembalabye kati nakitandika butandisi, kubanga tulina we tuwangaalira ng'ebiyulise byoyambala oba ebiyirimu ebituli nga tofaayo si nti tolina, naye ng'olina ebigoyegoye awo byoyambala. Njagala tuleete enniyo okuva olwaleero, mwogere nange nti okuva olwaleero nze Zaituni nkomye okuteeka ekigoyegoye ekibi ekirimu ebituli ekirimu amasanda ku mubiri gwange. Mu bimu ebiraga nti weeyagala kwe kubeera ng'olina kaddira akalungi, olina akaleesu akaki, olina peti eki, olina akaleega akaki. Obuleega obulimu ebituli sigenda boogerako leero. Tulina abubuliko ebituttwa. Tubalina abakola nno balina ne ssente nga akaleega kaliko ekituttwa. Ng'eno tewakyasiba, buno obusiba bwakutuka, asibayo agamba Haji nsibaako emmanju eno. Tuli mu kwambala. Tukooya abantu abalowooza nti okwambala kw'omukyala omusiraamu kye kino. Ffe twambala, ate twambala designer. Twambala ki? Ng'oyambala n'ogula ka legging ka designer. N'otuuka ewaka awo n'osuula agagoye gonna, engoye ezifuluma ebweru ze bayita agagoye. Ewaka gye twambalira obugoye obuki, era ng'abaana baba bakulaba, abaana bo baba bakulaba. Togenda kusomesa mwana wo hijabu bw'oba oyambala hijabu. Bw'oba oli mukazi mwambazi wa kakaya togenda kusomesa mwana wa kakaya. Abalina wana bazze n'abaana baba mwagala busogala mutubuulire nti omwana we wamutuuzako n'omusomesa kakaya. Atuuka butuusi ku myaka gye n'akambala ne mu by'omugulya n'atuuka ekisa maama kakaya kange kaliwa. So
ebigoyegoye si ebibi naye ebigoye ebyo ebitalina sheepu ebitalina nnyo langi ebitalina bye twambala nga tufuluma naye bw'olutuuka bw'oti ng'okiteeka ku musumaali ng'omusipi guvaayo ng'osiba wato yes ng'osiba wato ng'oteekako kasikati kali akagina hipu yonna negireetya naye mmwe bwe muba mufuluma lwe mwambala obuleega bwe mufuluma obuleega ne mubujjamu nayogerako ne ŋŋamba omukyala zukuka ku makya oba tolina gy'olaga yambala akaleega zukuka ku makya wadde you are a housewife early in the morning olumala okunaaba teekako akaleega genda mu ofiisi ye y'omusaalo ng'oli mu kaleega tandika genda mu kiyungu oli mu ofiisi kaleega mu bimu ebiwa omukazi amaanyi kwe kubanga ebbeere lye liri wamu naye ebyo bye mwaleese amabeere ne gasaasaana ebbeere liri buli wamu buliri wamu kyova olaba nti naawe kennyini likujjukiza nti tokyaliko ne likujjukiza nti okuze ne likujjukiza nti okaddiye ne likujjukiza nti baakuvaako yambala akaleega bw'oba olina akakutuuka kambale ku makya bw'onookatandika ojja kunneebaza oli nkubira essimu nonneebaza mu bimu abazungu oba abantu abazimbye amaka gaabwe ye ayambala n'akakondo waka n'atandika okakona bw'asiika bwatyo wuuyo ayingidde gye booleza engoye ali waka ogenda kufuna ddi ofiisi no you are a housewife you've been a housewife for 10 years 15 years ogenda kufuna ddi ofiisi akakondo ogenda kambala ddi ate nno akakondo tukakuwonera waka wangi tetukkirizibwa kukoona ndowooza hijaabu mugitegeera tetukkirizibwa kukoona ngatto nga tufulumya ebweru era seeka akusanga bulungi ku makya n'agamba olagawa nga weesaze enkondo ogenda kambalako ddi mutambulabanga ne bubasanyusa tobuyitako ne bukusanyusa tuli mugamba oyambala okusinziira kuwa wooli n'ani aliwo wangi tukooye ebintu eby'ekyokwesulika bakazi mwesulise nnyo waliwo obupala obwawuzi shekkati ogenda kambalako ddi buli haramu kawuzi wano wawuzi kawuzi ne wakati ene maaso ne tugenda bwambala ddi tugenda kubwambala ddi bannange bwe tuba ewaka waffe twambala otugoye bwe tuba tufuluma ne twambala agaki agagoye aganene agagoye agaki nga buli akutunuulya bw'ati yeebuuza oba ali bikyoyo alinamu talinamu munene mutono sirenda thiki siriimu weewale nnyo okwambala olugoye olukutunda abawala mudibye mu bimu ebibadibizza kwambala ngoye ensi yonna neemanya nti neyandibadde ajja n'agezaako n'agamba oyo yakula bw'ati fe engoye zino Allah yazituwa nga kamasu kaki kamasu kaffe oli agenda okutuuka azuule nti you are nyashless waliwo yanjigiriza akagambo ako you are what nyasless nga ne muhare wagamazewo nadda bannange aya eyo bw'eba eggwayo nga batugamba twambale bagamba oba oli awo banaaweebwa ekitiibwa bamanyike
nze kino kitera okuntuukako bwe lwebeera mu mmotoka ne mukama wange ne bw'aba tayambadde enkoofiira bwe tuyimira afaana agamba haji olw'okuba nze naye okimanyi nti bw'oba otaddemu asaze mini ng'otaddeko nkoofiira bayinza obutakuyita haji. Obusiraamu bumanyika twambadde bulungi, buli lwe tunaayambala obulungi bagenda kumanya abasiraamu gye bali, naye buli lwe tunaakendeeza okwambala obusiraamu bugenda kuba tebukyali bweyolefu. Islam is identified by hijab. Era amaka amasiraamu y'ensibuko y'okwambala obulungi. Ng'abaana tumanyi bambala ddi bambala ki. Kakati tulina bamaama abazadde abaana nga balowooza bato nnyo, omwana n'atandika okukula ekyana nga kito myaka 2 naye nga kigimu. Maama n'akyambaza patra anti kito nga kigimu kiine waliwo abantu abalina ebyana nga binywa ebintu ne biyingira bulungi nnyo kinywa amata ne gakola ki. Kati maama yayambadde hijabu naye nga bebi ayambadde akateeteeyi kakoma eno ku kabina. Gye tusangidde ebizibu, omwana wo neibawo n'amukwata, omwana wo n'omulekera mutowo n'amukwata, kubanga atandise okusikiriza nga muto. Ababakwata bwe tunaabasanga tujja bagambako, tetugamba nti bakola kiki kirungi, naye gwe nga maama olina okuba ng'olaba nti kati muwala wange atandise okusuna ebbeere, nti kati muwala wange atandise okugimukagimuka. Gwe otandika okutooninga engoye omwana wo z'ayambala ng'agenda okuleetera amanda. Wangi bannyabo, mutuma abaana obaleetera butto, babaleetere butto wa 5, balengera butto wa 5, ennyaanya za 5, obutungulu bwa 5, amatooke ga 12. Otumye omwana wo wa myaka 9. Myaka 9 kawolo katandise okuvaamu bwe kati, mwe temanyi nti waliwo ababa balaba nti baviiriddemu ddala. Omwana wo ne batandika omuteekamu ebigambo ebitali bibye, abanga omwana atandika ddi okwebikka. Wangi omwana atandika ddi okwebikka. Owuwo mumpe ku ansa. Wangi nga muto ddi. Waliwo kye tukola kati, mulaba okwambaza oyo kirungi naye si kya bukake, oli bebi oli gaalo. Kati waliwo ate ababakaka, kakazi kato tekayi kabode kali awo nosanga oli nga akakuba n'okukakuba nga kagyeko akakaaya. Tubaagazisa, tubatandika nga bato, tubaagazisa ne bakiyingiramu ne bakitegeera. Naye omwana okwambala nga kwambala atandika ddi? Omwana ow'obuwala hijabu ey'okwebikkako ogugoye kakata ku myaka 10 n'egyo, emyaka 10 n'emeka nekakata ng'agenze mu periods ze. Okukakata azindifuuse zambi singa teyeebikka. Kasita omwana agenda mu periods ze oba azigenzemu ku myaka 9 taddamu kwebikkula ng'afuluma. Omwana kasita aweza emyaka 15 ne bw'aba tagenda nga mu periods ze hijabu ekakata. Kati waliwo awo n'okukozesa amagezi. Omwana alina emyaka 8 asunya amabeere, tumulinde. Wangi nina kati eri abantu abagenda mu periods late myaka 17, 16 tubalinde. Bannange twebika because we are what? Twebika because we are what? Sibawulidde. Twebika kubanga we are what?
twebikka kuba tuli balungi, ekirungi kye babikka. Abaana mubagambe nti balungi beebikke. Omwana wo tandika kuva obutongo omugamba you are beautiful therefore ngenda kumaliriza bampadde wano akapapula nti obudde bwange buweddeko. Njagala okumaliriza n'ensonga zino. Bannanga abafumbo muliwo wano? Abafumbo? Okay, mwe musinze obungi. Omukyalo omufumbo olina omulimu mu community yaffe ey'obusiraamu okukendeeza obwenzi. Otya? Mbuuza nti ntya. Omwami wo bwe yali akuleeta ng'akujja ewammwe yali ayagala alekeraawo obwenzi. Ntandise okubikka ku bigambo. Ekyakugisa ewammwe omukwano gw'oyo mukama wo oyo akunyiiza buli lunaku yakuleeta ng'ayagala kweziyizaako bwenzi. Kuba yali asobola okukuzisa abakyala abalala mu ngeri ez'enjawulo. Naye olw'okutya Allah n'obutaagala kukola bintu bya buseegu n'abantu balala, mukole ebintu eby'obuseegu n'abaami bammwe. Abafumbo, ebyo bali bye bakola eby'obuseegu mubikole mu halaali. Naye abakyala abafumbo tutandise okwongera obwenzi mu community nga tugaana abaami baffe. Olwaleero buli kamu omukazi akamukwatako agamba tekinkwatako. Bw'ataleka kameeza tekinkwatako. Bw'akuvuma tekinkwatako. Leero n'amala gattako. Waliwo yamala omwaka. Badde mmanyi nti nze nkimanyi nzekka. Mwaka mulamba omwana muwala yagamba nze toddamu okunkwata kumala omwaka mulamba. N'osooka oleka gap. Sitaani mbi bannange. N'osooka oleka gap n'ogirekera omuntu gwe bakyatesitinga obutesitinzi gwe batannaba nakkakasa. Mu mwaka naye baba abakakase. Ne bwaba fala nnyo, ne bwaba ali atya, ne bwaba mubi, mu mwaka omulungi afuuka omubi afuuka omulungi. Mu bimu ebyatutonza abakyala ebituwasisa kukendeeza bwenzi, banne muddeeyo mutuyambeko obwenzi bususse. Tetwagala gamba nti abafumbo be basinga obwenzi, ekyo si kituufu. Naye abafumbo bangi batandise okugenda mu bwenzi ng'ensibuko yaffe abakyala. Buli kunyiiga ng'ogamba tekimanyiira. Buli mwami w'olwono omuteeka mu mbeera ey'obutafuna bumativu, mu mbeera zammwe z'abantu abafumbo, ogenda kutandika omuleetera ebirowoozo. Nze owange amatira owuwo gwe omanyi n'owuwo wafumbirwa bameka. Mu bino ebintu tubeera ku buli omu abeera ku nkondo ye, si we kiri? Obadde otya naawe ne taatawo ne mwannyoko ne bbaawo ne mutabani wo. Olinga bano agamba nti abakyala simanya bayaaye, simanya abakyala babbi, simanya biki. Naawe bw'oyagala okubeera owuwo yatamatira ojja kunkubirako tumuyambe. Abaami bamatira. Bw'aba tamatira, waliwo nga tamatira naye ng'asobola okwefuga. Okay? Naye toleetera mukwano gwo kufuna ebirowoozo nga biva ku ggwe. Kyabulabe. Kyabuki? Ate ogenda tojja na kusobola kwenenya. Omwezi mulamba. Ewiiki namba. Olunaku lulamba. Anti ndi mukupima olompisa ka thermometer kange njagala ko ab'emukono bayimiridde batya. Essaawa namba. Bannange mu bimu abantu abali mu bufumbo
tulina eddiini enzijuvu naye ebyo bye tugenda tukolakola ebyo bye bigenda nga bitukendeeza bye bigenda nga bikola ki nga bikendeeza ate ng'awamu awali empeera empitirivu ye mukyalo kubanga yeekuumira bba si kwekuumira bba ate bba nga tamutuukako gye twatandikidde mujjukiddeyo weekuumira bba weekuumira bbaawo abala tebakukwatako naye takufuna naye takola ki awo oba weesulise amaka ag'abafumbo amaka amasiraamu gabeeramu okulabagana okw'emirundi emingi okw'emirundi egy'enjawulo nga kasita tuba nga gye tutalina kukola mu bimanyi era abantu abalina embeera eyo mu maka gaabwe tubalaba nze nkutunula ne ku feesi ne mmanya nti ono tayi essaawa alayika atambulira ali ku awale omuntu aludde omwezi omulamba era naye tumulaba aba afaanana ati wangi ntandika obbamenyamenya omuntu aludde aba azikidde aba muzikivu ne bw'aba mweru aba muzikivu abaamu enzikiza so nga omuntu nga ensonga ze zitambula bulungi ne bw'aba muddugavu aba aliko akaki oba sabalo ekitibwa ffenna atunyweze omuntu nga talabagana na mwami we aba n'obusungu obwo kantu katono nnyo nga leero bw'aba amanyi okuvuma mumuwulira be bakuba obwana kaana yakayisizaamu empi mwali musiiseeko ku maama ng'avuma omwana we ng'alinga si yamuzaala wangi mwali muyiseeko ku maama ng'akuba omwana ow'emyezi 7 ng'amukuba empi ng'amuli bubi nnyo ng'akuba omwana tategeera aba n'obusungu obwo tuyita kasunguyira omuntu alwawo okwegatta n'omwami we atera okufuna embalabe si bonna naye atera okukyoga ndeesa akagambo ki atera omuntu oyo atera okubeera n'apetite ng'eri wansi oba ng'eri waggulu nnyo tayagala kulya buli kyalya kimuti buli abeerawo ng'ebintu ebisinga tebikyamunyumira baba banyiivu kiki obadde sirina bamubuuza obadde kitalina ansa omuntu alwawo okubeera n'omwami we bannange ku minzaani yo baba bateekayo ki kuba ffe batusomesa nti empeera eziri awo mpitirivu nsaba okumaliriza ebigambo byange nga ŋŋamba nti amaka gaffe ebira ngenda kubinojjola bunojjozi amaka amasiraamu bannaye gaba mayonjo abakyala amaka amasiraamu oba oli ku muzigo oba olina kompawundi oba olina ekisaakaate amaka gaffe gaba mawufu ku g'abalala era nga batera ogamba nti genda tolaba wali akabalaza akabeera nga katukula buli ssaawa amaka amasiraamu gaba mayonjo inside out saagala kumenya buyonjo nabo twandibugaziize ne tugenda wa amaka amasiraamu gaaniriza gakola ki okumanya tuli balungi nnyo twaniriza ne be tutaagala naffe tulina be tutakola ki naye twaniriza era omuntu yenna abazze wakaawo omuwaayo ak'okunywa era omuwaayo akaki mulekerawo okucunya abantu abaami bakomplaininga mbu abakyala temwagala bantu baabwe temwaniriza bantu baabwe naye tubaanirize nga baddayo balamu baffe tebalina kusula mu nju zaffe bajje batulabyeko bakole ki obusiraamu bwe bugamba bannanga abantu amaka gafudde olw'abalamu omwami n'akusibako muganda we omukazi n'akusibako ki n'obulwako weetaayiza kapatula owandika jjiddeyo n'oziira
twaniriza tulabirira abagenyi naye abantu bakyala ne bakola ki ne badaaluka. Bannaffe tuzaala, mukyala omusiraamu azaala, musale amagezi mukole ekisoboka kyonna muzaale abaana bammwe okujjako ng'olina biological problem. Abasawo nga bakola ki naye omuntu nga tolina buzibu bwonna zaala abaana bo. Abakyala mugenda kutunula mu maaso eyo nga mukanula amaaso nga temulina baana. Wano mu buto olabanga ekyobukaluubirivu naye mu maaso eyo ng'otunula bwoti abaana balumagamaga wazaala obwana busatu. Bwe tubyogera nga amajja tiyalaba simanya kyo bikalubamu naye gye biggwera eyo naddala ng'okuziza abaana bo ng'ofaayo. Bannanga amaka amasiraamu abaana baffe tubakuuma. Bamaama abaana baffe tubakuuma, si balewala bokka n'abalenzi. Abaana b'abasiraamu tebabazannyirako, ekyo kibadde ngombo yaffe nga abaana baffe tebazannyirwako, naye abaana bammwe bali mu buzigo, bali mu kuyingira obuzigo. Omwana wa university senior 6 vacation bamulaba n'akasawo ku mugongo ayina akazigo ke yeesonseka. Bannaffe tukuuma abaana, ensi ekanudde amaaso. Abaana abato tubakuuma, tetutumaatuma baana ku maduuka. Mutuma abaana sawa 2 ez'ekiro olaba kahajjati akato kagenda kakutte eccupa kava kukima mafuta. Ebyo ffe tetubikola. Genda ku dduuka weegulira ebintu byo. Omwami yalina n'okugenda ku dduuka agula ebintu. Ffe tukakasa bulungi nti ensi erimu abantu ababi. Tukikakasa, tukimanyi. Teweefuula ng'atamanyi. Abaana baffe tubakuuma. Obudde bwa magaribi ffe abaana baffe tebazungira bweru. Obudde bwe buwungeera bwe buti banaaba ne bayingira ennyumba naddala nga wooli. Kubanga obwo obudde mumanyi bulungi nti amajini nago gabeera gaddewa. Abaana bangi amajini gabakubye. Maama wooli ewaka naye abaana sawa emu bakyali bweru tebannanaaba. Abaana baddugala, abaana badduka, abaana bakyasamba mupiira. Ennyumba ensiraamu si bwetyo bwekola. Omusana bwe gwaka ennyo ffe abaana baffe tebabuwera bweru. Omusana bwe gwaka ennyo abaana bayingira mu nnyumba. Ago ge maka amasiraamu agalimu maama. N'ebirala bingi. Essaawa ziri mmeka? Subhanallah. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bola Islamu Media tukwata ddaawa ez'abamashayikh era ne tugigabana naawe ku mitimbagano gyaffe gyonna egya intaneti nga YouTube, Facebook, Instagram ne WhatsApp. Tukwata emikolo gy'Obuyisiraamu gyonna ng'embaga, graduation, okwanjula mu kwalite ennungi. Tunoonyeeko gw'alina omusomo gwe weetaaga, nawe alina omukolo twesige. Bola Islamu Media nawe alina essomero oba bizinensi yonna, gireete tugikulangire omanyibwe era ofunemu. Bola Islamu Media, knowledge is light. Okumanya kitangaala.